muline essomero abantu tujja basomesa mu nnimi zaabwe zennyini. Wabaddewo obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera oluzungu n'ayogera ebikoozi mulowooza nti yategeera. Eyo endowooza tulina ogikyusa. Oluzungu tekitegeeza magezi. Amawulire agatali malungi mu NUP. Kitalo nnyo omwana we afudde. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okusiiga ekifaananyi ekigazi eri bannayuganda awamu n'okulaga nti oboolyawo abantu ababadde bajja bavuganya mwami Museveni babadde nga balimba bannayuganda. Enkya y'olunaku olwaleero agguddewo essomero oba ebbanguliro erigenda okubeera nga lisomesa bannabyabufuzi ensonga z'obukulembeze mu ggwanga Uganda. Mu ngeri y'emu ababaka abaali ensimbi ebintu byongedde okubeera nga byonooneka. Ensonga y'okwekweka mu mateeka nga bakola ebikyamu abantu baggyeeyo bwino. Wuno omusumba avuddeyo n'ayambalya mwami Museveni ku nsonga z'enguzi nga ziviira ddala mu woofiisi ye. Ebigambo si biwoomu wabula tugenda kubeera nga tubiyitamu. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okubeera nga atugoberera. Abali emitala w'amayanja omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero njagala kubeera nga ntandikirawo n'ebigambo nga bwe bitambula oba bwe bizze. Saagala kubeera nga mbalwisa okujjako kusaba nti wa video yaffe like muganda wange. Obanga owadde video yaffe like kijiyamba okudduka ku misinde gya yiriyiri. Mu ngeri y'emu Uganda mpuliriza genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga amawulire nga gano ogenda kubeera ng'ogasanga ku mukutu wano. Saagala kubeera nga nkulwisa, njagala kubeera nga ntandikirawo n'ebigambo nga bwe bitambula. Muganda wange njagala otunuulira akatambi kano. Akatambi kano kaddwaliro ery'emulago, Mulago Hospital. Mawulire si malungi agavaayo. Naye nga amawulire agavaayo tetunnaba galaba. Njagala olaba akatambi kano. Lino ly'eddwaliro ly'eggwanga ekkulu. Eddwaliro ly'eggwanga ekkulu bino bye bibeerayo oba bye bimu ku ebyo bye tutunuulira ebivaayo nga bikanga, bitiisa, byennyamiza. Bwe liba ng'eddwaliro ekkulu bwe liti bwe libeera kati ate amalwaliro amalala go bannange gafaanana gatya, gayisa gatya, abo abafudde, abo abalwadde n'abo abali ku njegoyego ey'omugo gw'entaana. N'olekaawo omulambo mayiti ffenna tuli wano labayo bwe tuli. Abantu bali bubi tetulina musawo n'ogu wano eno mbweno emulago mbuno ki bye biki bino. Imagine ng'olekaawo mayiti abasawo tewali n'omu awo. Fayiro tetuziraba eyange ebuze mu dakiika emu ng'ebadde awo. Tulina abalwadde b'abantu bonna pressure zibakuba balwalwala dda. Ajja laba mayiti eri awo agambe kati nange nze nziraku. Pressure zimukuba afe. Okitegeera ama. So kino kye tuyitamu. Abantu bali bubi tetulina yadde n'omusawo wano n'omu. Sawa namba mayiti eri awo amazima nga tulinawo wana abakadde. Buye agenda tunula ki ng'alaba omuntu afudde bamulesaawo nga tewali musawo n'omu. What's that? Nga twogera amazima. What's this? Amacupa gaago gali awo gatudde neyo n'omulwadde wange wuno ali wano tebanamukolako. Kati wuyo mukadde mulabe. This is Mulago. Mwera ya General Faro ya Uganda. Mwe nga tuze mazima. What's this? Baganda bange wano we tulaga tugenda kufa kubanga bw'obanga olaba eddwaliro ly'emulago nga lye lirimu embeera efaanana bw'etyo wennyamira. Ne n'olaba nga bakwata omudidi gw'ensimbi akawumbi kamu obukadde 700 ne balugabira oba ne bazigabira ababaka just bana bwe bati weewuunye eggwanga nga lino oba oli awo eririna abakulembeze abatalowooza kimala ku bantu baabwe. Mu ddwaliro lya Mulago nga tetunaba kubeera nga tuvaayo olunaku olwaleero wabaddewo oba oliawo okuggulawo ekitebe okuggulawo essomero lya NUP lye batuumye NUP
NUP Leadership School of Leadership, NUP School of Leadership. Essomero lino libadde liggulwawo, amawulire tegabadde malungi oluvannyuma lwa byonna okubeera nga bibaddewo. Omwana owa Dr. Rina Zadriga afudde era ng'afiiridde mu ddwaliro e Mulago. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Amawulire agajja gatulaga nti omuvubuka ono afiiridde mu ddwaliro e Mulago. Ebigambo si birungi yadde n'akatono. Omwana wa Dr. Rina Zadriga afudde olunaku olwaleero era ng'afiiridde mu ddwaliro e Mulago. Yoyo gwolaba awo Dr. Rina Zadriga era mulaba ayogedde katono ku kitebe. Ndowooza speech era nayo njagenda maaso n'okuba nga ngibawaako maaso awo akatono nnyo. Ebigambo bibadde bitono naye ng'omwana we oyo gwolaba mu kifaananyi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire si malungi yadde n'akatono baganda bange. Buli we tukeera ku makya ne tugamba nti bannanga abasajja batuteeka ebyuma mu malwaliro, batuteera ebyuma mu malwaliro, bateeke eddagala mu malwaliro. Tuba tutegeeza kino, abaana b'abanaku, abaana b'abaavu bokka si be bafa, n'ab'abagagga bafa. Naye enjawulo nti bali betukolerera kuba bo tebakola, bo abaana baabwe babatwala bweru wa ggwanga. So ge mawulire ago agava mu NUP agatali malungi wadde n'akatono. Bwe mbanga nkugyeyo njagala kubeera nga nkwongerayo ne bino nabyo tubimanye era tubitegeere. Muganda wange mpuliriza, njagala tujjukire era tumanye nti General Museveni gye buvuddeko awo ye kennyini yakakasizza era n'ategeeza eggwanga nti akimanyi mu paalamenti mulimu enguzi. Era ye kennyini n'atugamba nti ne mu ofiisi ye yennyini mulimu enguzi. Bwe kibanga mu paalamenti waliwo enguzi, baganda baffe lwaki temugikolako? Kuba yagambye yafunye obukakafu. Ate n'atugamba nti ne mu ofiisi ye yennyini era ddala kituufu mulimu enguzi. Njagala tulaba akatambi kano bwe tukavaamu then kuwe ebirala ebiddako. I have been hearing that people, even in my office, take bribes from people to bring people to see me. Can you imagine? But fortunately, recently we arrested one of them. He's alleged, according to the rules, I should not be accused that I'm saying something sub judice, which is in the court. He's alleged to have extorted shares and money from an investor who was coming from somewhere. He's now in court. So we are moving, we are going to get them. I have been hearing stories that there is a racket from the Ministry of Finance to Parliament. To Parliament. I have been hearing, but now I have proof. Oyo mwami Museveni ng'ategeeza eggwanga nga oba olyawo ebintu naye bwe byamusobera atulaga nti ye yafuga eggwanga naye kennyini lyamutabukako. Lwaki lyamutabukako? Munnanga aba abali enguzi ate bantu be, yensonga lwaki oba olyawo tabakwatako, talina kyabakola. Naye waliwo wano omusumba avuddeyo n'agamba owaaye ebya mwami Museveni kankuwa musumba ono. Omukulu yagamba nti ne mu State House mwattu kinebuuza waddeyo wali obukenuzi oba naakola ntya musajja wattu anze nange musaasira era mutulira ne musaasira nnyo bimusobedde ne mu State House wali obukenuzi buli wantu buli wadda ensimi z'obulimu bw'omusolo zirimu obukenuzi. Kitegeeza twetemyemu tetusobola kujjawo obukenuzi nga situli wamu. Okay, oye musumba. Baganda bange njagala kano tukawulirize era tukawa obudde okusobola okukategeera.
mu Uganda waliwo bannabyabufuzi nga bo baliwo kunoonya mikisa, balinga nswera zinoonya wali kiwunya, nga buli we balabye ekiwunya we baddukira, kwegamba balinga nswera ku mulambo. Bw'otunuulira abasajja bano abali mu kabinja ka DP n'akatambi k'eŋŋenda okuwa, kano akatambi kagenda kwoleka bulungi nti bano bo banoonya wali byanfuna, bo we balaba amaanyi we gayinza okubeera we bagenda. Akatambi kano kaali ku kampeyini ya mukulu amanyiddwa nga Mama Mbabazi n'ekisinde ekya Go Forward. Ekisinde kino kya Go Forward Mama Mbabazi yali akikulembera, naye njagala otunuulire Lubega Sseggona, njagala otunuulire omukulu amanyiddwa nga Mpuuga nga bali kulaala eno basuuta Mama Mbabazi, bali kulaala eno basuuta Mama Mbabazi. Mbutuufu abasajja bano babonyebonye n'ebyobufuzi, kyova olaba olwaleero tebakyaswala, baswaza buswaza. Lwaki baswaza buswaza? Kubanga oba oli awo batuuka ekiseera ne bakkiriza nti bo bafeeriya, tebakyalina kye basobola kukolera ggwanga, era ne basalawo bali ensimbi babeere bubeezi mu opposition. Kino nzize nkikunnyonnyola, njagala tulaba akatambi kano then nzije nkubulye lwaki bano ba political failure, lwaki oba oli awo tebalina kye basobola nagamba ggwanga mu kiseera kino, okuggyako omusiru yekka yasobola obbawuliriza, atategeera yekka yasobola okutwala obudde bwe nga bumalira ku bantu abatalina kye bazzaako. And yesterday in Masaka, I witnessed some ugly incident. My friends in the NRM wanted to interfere with our rallies. Okay, abo be basajja bammwe bakwegamba bwe balaba Go Forward ngeze ne bagamba na Mama Mbabazi ayina sente nyingi, bw'aba ne sente nyingi tusobola okgenda ne tuzannyira eyo ebyobufuzi byaffe, era ne bagenda ne batuuka ewa Mama Mbabazi ne kibalya. Bwe bamala okutegeera eyo ne bagamba FDC ekyalina amasannyalaze ne bapaala, DP kati yerimu amaanyi ne bapaala. Olwalaba NUP ng'efoomingiddwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bajja nga bakunnumba n'engugu zaabwe, bo kwegamba bali awo banoonyi ba bubuddamu, okitegedde, ne bajja nga bakunnumba n'obugugu bwabwe. Ekisinga okunnuma nti abantu ab'amaanyi b'otunuulira b'oyinza okulowoozako nti bagezi, Katikkiro baani bayimiridde emabega w'abasajja bano abatalina kye bazzaako okuba defendinga. Kitegeeza nti Katikkiro ne banna abalala mmwe muli emabega w'abano abantu okuttattana ebibiina nga muyambako Mwami Museveni okufuga eggwanga lino obumbula. Kitegeeza nammwe mwetaba buterevu nnyo mu kubonyaabonya bannayuganda ng'ate mwefuula mbusimanya mwe muli ba kitalo. Ampuliriza, byonna nga bigenda maaso bikolebwa. Nabadde ntunuulya Frank Gashumba ng'ayogera ne nootingayo ekintu kimu nti we wabeerawo apartheid, amazima gali nti abazungu baali bakwata ebintu bino ne babiteeka mu mateeka, nga apartheid eno sebe eri mu mateeka. Kakati bino ebisajja biri enguzi, birya ssente z'abannayuganda olw'okuba birooya nga byo byefuula mbu byo binnamateeka, era ssente zino baziriira mu mateeka. Muddira amateeka ne mugakozesa okunyigiriza omunaku n'omwana w'omwavu mmwe bisajja mmwe. Wabula abalonzi singa musobola okubeerako kye mutukolera, kye mutuyamba, bano abasajja buli omu ne mumugoba ne muzza embuzi ku nkondo yaazo, wakiri ne muteekayo abaana. Oba oli awo ne tumanya nti bino ebidomola bivuddeyo ebibadde bibuzaabuza eggwanga, tuwadde eggwanga lyaffe abantu abatuufu. Njagala tulaba akatambi kano. Obubbi
muno mu Uganda temukyali mu nguzi. Don't be fooled. Mu Uganda temuli nguzi. Bantu balutinze eggwanga beyond repair. Ali mukubba. Yes, nyina byempulira abatumvaavu nga bagamba ng'ekyo kyakolebwa mu mateeka. Nonsense. N'apartheid mu South Africa lyali tteeka. Owulira, ne slave trade mu America lyali tteeka. Nga si kye kituufu. Tosobola kuhaidinga mu mateeka n'ogamba nti kyoli mutuufu. Muyisa mutya amateeka ne mugamba nti wulira etteeka eririwo former vice president mukulu wange sekandi aweebwa ensako ya former vice president, afuna emmotoka ya former vice president, n'afuna emmotoka ya former speaker of parliament. Owulira Kasiimo n'afuna akasiimo aka former speaker of parliament. Owulidde emmotoka n'ebigenderako. The same sekandi government n'emupangisiza floor number ku Kampala Kingdom. The same sekandi senior presidential advisor n'afuna emmotoka eya senior presidential advisor. Nyumba togyogedde. Oli omusiru naddawo n'agamba bino bikolebwa mu mateeka. Parliament yabiyisa. N'apartheid South Africa lyali tteeka lyayisibwa parliament. Ne slavery mu America gaali mateeka. So abakanti ekyampuuga ne bano okufuna obukadde 5 parliament yakiyisa kyali mu mateeka. Beetaaga kusuula mu Indian Ocean wansi. Amateeka si Kurani etakwatibwanga musibo kiri. Ne Bible ffe gye tusoma yakakyusibwa emirundi 6. Abantu bali bubi amalwaliro mafu buli kimu kyafa mu ggwanga muno. No, that's rubbish. Total rubbish. Parliament yakiyisa. Abaka boogera ddiini Katonda. Okay. Ako ke katambi kansuubire nti nno okalabye n'okekkaanya. Njagala wano nveewo lumu. Ono ye mukyala wa General Museveni. Baavuddeyo ne batutegeeza nti nno baawadde kampuni ya ttake. Basayinize ne kampuni ya ttake ne bagiwa contract ezimbe ekisaawe nga kituuza abantu 2,000, abantu 2,000 muhoyima eyo, abantu 2,000 ekisaawe ekyomupiira. Jukira tugenda mu Africa Cup of Nations. Kakati bagamba nti kampani eno eya ttake, tax company, eigenda kuzimba ekisaawe kino ekijjeko engalo mu 2027 oba oliawo kibenga kiwedde era nga babaliridde emyezi 18 si bwe kiri. Kakati ekisinga okubeera fane kiri bwe kiti nti bano abasajja mu buyinza beefuula mbu bo bali patriotic mbu balumirirwa nnyo eggwanga, mwoyo gwa ggwanga, okitegedde. Naye we bagenza okugaba contract bagiwadde batake, bagiwadde kampani ey'ettake. Kyokka Miss Kigundu ng'addaabiriza Nakivubo ye yakozesezza bannayuganda. Miss Kigundu yakozesezza bannayuganda n'azimba Nakivubo nga bweri. Bano abeefuula mbu bo bali patriotic. Museveni ne mukyala we n'akabinja kaabwe bo buli we bakola contract baleeta bajungute, baleeta bazungu, kati baleese batake gye be bakoze nabo contract. Kyokka ya Miss yakozesezza bawa bannayuganda bwe babadde bazimba Namboole eno Nakivubo eya Hamu, bwe babadde bazimba Namboole okugiddaabiriza bakozesezza magye ga ggwanga. Kitegeeza bannayuganda nabo wadde magye ga ggwanga. Ne weebuuze lwaki kati okuzimba kino baleeta ate abatake, lwaki tebakwata abaana ba wano ne babawa emirimu ne bagenda ne baba nga babako kye beetuusaako. Kitegeeza wano baagala kubba ekisaawe ekiyinza okutwala biliyoni 1, bayinza okizimbira biliyoni nga 25, nga biliyoni kumpi 24 zaabwe. Okitegedde? So beebo bannaffe abafuga eggwanga lino abali patriotic nga we batugamba. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata njize ebbali. Bwe mba nga njizize ebbali njagala ne kano nako tukatunuulire. Bobi Wine y'omu ku bantu be tusobola okwogerako nti alumirirwa. Bobi Wine ye muntu gwe tusobola okwogerako nti afaayo eri eggwanga. Kuba ekyamuleeta mu byobufuzi si njala nti yali emuluma. Ekyamuleeta mu byobufuzi si bwavu nti yali ajjudde obwavu nga bumuli ku mutima.
bw'otunuulira famire ye, bw'otunuulira ye, alaga nti buli kimu yakirina. Kyekyaleeta Bobi Wine mu byobufuzi kwe kuteekawo obukulembeze obulungi, kwe kuteekawo embeera esobozesa buli munnayuganda okuba nga yeyagalira mu nsi ye. Bw'olaba akatambi kano ke ŋŋenda okuwa baganda bange ekikola bannabyabufuzi, ekikola ba MP, ekikola ba kansala, yeffe ab'owansi. Ab'owansi ffe tukubwa tiyagaasi, ab'owansi ffe tuttibwa, ab'owansi ffe tuwambibwa, ab'owansi ffe tubuzibwawo, ffe tusibibwa, naye omusajja atuuka waggulu mu palamenti nga takyabamanyi, n'atuuka okubeera nga ye ayogera akinigguka. Nze ndi mubaka wammwe, ndi mubaka wammwe. Bannange mulekerawo okutiisatiisa, muwulirize ku bigambo bya Bobi Wine byayogera. Bino ebigambo njagala mubiwulire. Abaana b'abantu bafudde, abaana b'abantu babuziddwawo, abaana b'abantu bawambiddwa kubanga babalwanirya mmwe mutuuke mu bifo ebyowaggulu. Lwaki mutulyangamu enkwe? Bwerere nga tebakubibwa bwerere nga tebattibwa bwerere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu, n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna baabibatuusaako si lwakuba balina omusango, ne lwakubanga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebeesimbangawo, no, bayimirirawo okuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe muba muyisa amateeka mu parliament, bwe muba mwogera mulowooze ku baana bano, mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nnyo banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loathe, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda yimiridde naffe, Uganda etwesize naye batutaddeko eriiso ate ng'eriiso jogi. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Kamalize nga nebaza Katonda olw'okumpa omukisa n'enzaalibwa, naye ate n'okumpa omukisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Ondaba gye ndabamu ebintu, Katonda agenda kusigala nga kyankumye nga nkyaliwo. Ngenda kusigala nga ndi mulamu, sigenda kufa. Ate ne bwe naba nfudde nja kufiirira ekyo kituufu, n'okufa sikutya. So mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale ddala. Mukama abampera omukisa, babbi Mukama akuwa omukisa, mwebale nnyo. Biranje bikubulira nga mudde ku microphone. Banaye mwebale nnyo, mwebale nnyo. Okay, oye Bobi Wine. Njagala ndowooza ne kano nako kankabajjukize nti abamu ku babaka abazze balyamu Bobi Wine olukwe, abazze balyamu bannayuganda olukwe, bafiirako n'abantu. Njagala otunulya akatambi kano Bobi Wine ng'ayogera dwe baakuba Yasin Kawuma, dwe baakuba Frank Senteza, Ashraf Kasirye, gaali maziga. Naye gwe n'oyimirira omubaka nga gwe kyosazeewo kulyamu bantu lukwe, nga gwe kyowulya mu mutima gwo kyosazeewo kwe kubeera nga teweefiirayo, banno baliddemu enkwe obasudde wali. Tetwasuubira byangu. Muganda waffe Ashrafu bamukubye, abamu mwalabyeko ekiwundu mu kyenyi kye, bamukubye ne bamwasa n'esikaala, amagumba ne gasensebuka. Ne Katonda w'amaanyi nti tuze naye mu ambulensi ng'asobola okulaba amuvinga n'omubiri gwe era bamuyingiza mu intensive care. Abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga Ashraf obulamu bwe babutaasa. Bwe mbadde ntuuka wano nanyingira mu intensive care, nza okulaba omuntu gwe bapikapika omutima, nza okulaba nga ye Frank bamutomedde
bamenya amagumba ga Jozi n'amagumba g'ombulago bamuyita ne ku kifuba na bleedinga nnyo omusaayi ne gwenda ne mawugwe sawo baadde bakyamupika era kati mbadde naye kyanako bategeeza nti Frank afudde baganda bange nsaba mumpulirize bannange abalabe b'eggwanga abalabe baffe kino kye baagala okulaba baagala kulaba nga tuli broken mumpulira kye ŋŋamba baagala kulaba nga tuli broken baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi mwena mmanyi tewali musango gwe tukola mwena mmanyi nti bintu bye tukola biri mu mateeka mwena mmanyi nti be bamenyi b'amateeka emmotoka ey'amagye etomedde Frank neddamu ne mutomera omulundi ogwokubiri bakigenderedde banaffe ku bangi be baze batemula nga baagala tumalamu amaanyi ze nga kibagamba ti kano ka gurupu akatono ke mulaba emiliyoni 45 essuubi balirina muffe essuubi balina muffe tebigenda kuba bya ako ke katambi. Bobi Wine yayoza ku munye Kyagulanyi yakaaba amaziga. Eno moment akakaseera njagala onzikiriza ogaane buli munnayuganda yakalaba yatonyeza amaziga kubanga kali so emotional kali ka bulumi nnyo ng'agumya banne ate naye akaaba. Bobi Wine yatuuka n'agamba buli omu akwate munne amugumye amuhaginge kyokka ate naye n'abreakinga n'akaaba musajja wattu. Mwe muli ku bantu muli ku musaayi gw'abantu Bobi Wine asiiba kibagamba bano abaana bateekayo bulamu bwabwe mwe mufune ebifo. Lwaki temubabalaako gasajja mmwe agabbi agali mu opposition mwe gasajja mmwe agakulu agalidde embuto ne zibagejja? Lwaki temufiiringa ku bulumi bw'abana abantu abafa abaana b'abantu ababatambulirako bano ababeera kulaaleza mwe bazifuula ez'ekitalo ez'amaanyi? Lwaki temusoosowaza ensonga zaabwe? Lwaki temubaweereza okusinga ng'ogenda ne mubeerabira ne mubajjukiranga mu bululu? Njagala ne kano nako nkayiseewo. Gano ge mazima agakaawa. Gwe bw'obanga weeyita wa kitiibwa ng'osuubira okukozesa Mmengo okulwanyisa Bobi Wine, bino bibyo. Bw'obanga oli wa kitiibwa nkiddamu nga gwe oyimiridde awo osuubira kukozesa Mmengo okulwana Bobi Wine, muganda wange obubaka bubwo. Njagala kutegeeza nti ekisooka ekitiibwa kya Mmengo muli mu kisuula, obwakabaka muli mu busuula. Lwaki mu busuula? Bw'otunuulira abawagizi ba Bobi Wine kwegamba abamuwagira era abamukkiririzaamu abasinga obungi bavubuka abali wansi w'emyaka 35 abatalina kakwate ku nsonga yonna. Ne bw'ogamba Buganda nga bakkiriza okugikola kyonna kye baagala, gye emyaka giri frustrated, bakoowu beekyawa. Kati mugasseeko okuuma ababbi n'abalyake nga beekwese emabega wa Buganda. Ekitiibwa kya Buganda mwe basajja mmwe mugenda kukisuula ate mwekwase Bobi Wine. Mu ngeri emu endala njagala mujjukire Mmengo Kyagulanyi kwegamba njagala kubeera nga nzija ekifaananyi ekituufu nti n'abantu abatono abasigadde nga bakkiririza mu Mmengo naye nga banyigirizibwa bagenda kutuuka ekiseera balabe nga Mmengo yerimu akakundi akaginyigiriza naye genda n'abo ababadde bajagala bagenda tuuka ekiseera batendewalirwe Mmengo bagijjeko engalo olw'ensonga erimu efumbekeddemu ababbi abalyake kifuuse kiddukiro ky'aboonoonyi era abantu abalala bangi mugenda kulaba nga batandise okwesala ku Mmengo. Ne bino nabyo njagala mbiyiseewo nabagamba ne musajja muganda. Ne bino njagala bategeeza nti bwe tubanga tulwana ensi yaffe ekyuke, bannayuganda abangoberera era bampuliriza
njagala mukwata amadini mugateeke ebbali kubanga eddiini business ezajja nazo okubeera nga zitufuga lwazo kubanga buli wowulya nga Bobi Wine alina ensonga gy'ayisaawo nga bagamba ate obukatuliki obuleseewa obukatuliki tebutugulira mmere bagundi mu ngeri yemu n'owulya nga bagamba nti n'obwakabaka bwa Buganda tulina okusoosowaza kwegamba abakulembeze b'ennono bawambe ekyo tukimanyi olwaleero tujja bakkiririzaamu tujja bawulira nga tumaze okununula eggwanga kubanga nabo tubanunuliramu olwedde bawambe kakati mmwe mwenna abali eyo nga mugenda kwekweka mu bwakabaka mu nnono mutandika okubeera nga muzikiza struggle blood mulimba ekyo kyo tubagamba musaaga njagala kubeera ng'ensonga eyo ngiwummuza ebbali bwe mangiwummuza ebbali njagala tuwolekere bino ebigambo baganda bange ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba 2023 gwe mwaka oguwedde ekibiina kya National Unity Platform nga kikulembeddwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waakyo kyalonkinga era ne kiggulawo headquarters zaakyo NUP office oba headquarters wali e Makerere Kavule okusinziira ku byaliwo kyayita abagenyi ab'enjawulo mu bagenyi ab'enjawulo mwagiramu bannabyabufuzi ababadde beegattira mu United Forces of Change nga bakulembeddwamu retired Colonel Kizza Besigye. Bobi Wine yali amaze okubeera nga aggulawo essuula mu byobufuzi n'atulaga nti teyajja mu byabufuzi kuyisa bivulu kinyumo yajja mu byobufuzi okusetinga ebyokulabirako era Bobi Wine omulimo gwo gw'okulabisa labisa kubanga toyina bwogenda kujjako muntu ng'abantu tebategedde lwaki bamujjako. Bobi Wine ekyakikoze bulungi ng'abavubuka ffenna tumanyi kati ekyokkola era tumanyi kyakola naye ebyo byonna nga bigenda maaso nga ggulawo ofiisi zino ebigambo bingi ebyayogerwa era ebibuuzo ne bijjawo nti ebibiina by'ebyobufuzi ebimaze mu opposition emyaka kino babadde tebasobola kukikola. Of course NUP yateekawo ekizimbe oba ebizimbe ebisinga okubeera eby'amaanyi wansi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batuuka n'okubeera nga babuuza NUP emyaka 38 balaana kikyekoze byonna nabyo biteeke ebbali ne twebuuza nti olunaku olwaleero amaze okubeera nga aggulawo olwaleero ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi tuli mu gwa 6 omwaka 2024 guli omwaka gwali gwa kuggulawo ofiisi ekakasa nti tuli kibiina kya byabufuzi ekitalina gye kiraga wano weewaka era bannayuganda buli alina ekibuuzo wano wojja okitegedde. Kakati bamaze okubeera nga olunaku olwali ennaku z'omwezi 10 ogw'omukaaga 2024 bagguddewo ebbanguliro ly'abannabyabufuzi gwoba oli wa kibiina ki wabula ebbanguliro lino balituumye National Unity Platform Leadership School of Leadership National Unity Platform School of Leadership. Olunaku olwaleero digguddwawo bingi ebyogeddwa wabula saagala kubeera ngambiddamu ebigambo bino ngenda kuwa katambi kano wuliriza okusobola okutegeera mulamwa ki era Bobi Wine kikyaseetinze. Bobi Wine nakugamba bwe yali ajja mu byobukulembeze bino yayina goolo nagamba bwe yali ajja mu byobukulembeze yayina goolo. Bobi Wine teyajja kubeera kisembo buli mwaka abeere nga alipiitinga nti ayagala kubeera mu opposition ayagala kukulembera ggwanga naye ebimu ku buzibu bwe tulina bannayuganda bwe butamanya ffe ki kye tulina okukola nawo we tulina okukoma ne we tulina okutuuka. Kakati ataddewo ateekewo essomero babangule bannabyabufuzi abagenda okujja abato n'abakulu okumanya values z'eggwanga na lwaki oba oliawo bali mu struggle. Abantu bangi tuzze tubawulira nga bagamba Bobi Wine atutamiza struggle abaana abavuma batutamiza struggle. Abange njagala mukkirize nti gwayogera ebyo tewamanya kye wayingira olunaku olusooka wayingira lwa kinyumo wayingira lwa kuba bambala ebyambalo ebirungi wayingira lwa kuba oyagala Bobi Wine ne tewajja ku lwa cause eyajja olwa cause nakati wali akyasapootinga. So njagala mbawo akatambi kano kabatwale mu bigambo byonna njagala ogoberere kigambo ku kigambo
osobole okutegeera omuntu gw'owagira Bobi Wine ayina gy'akutuwala, ayina ky'aggattako, ayina essuubi, waliwo essuubi erijjako General Museveni oba tewali. Njagala ogoberera akatambi kano, ngenda kakuwa osobole okubeera nga okagoberera bulungi nnyo. Mu ngeri emu nga ngendo ba akatambi ntambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu ebyenjawulo ku nnamba y'essimu gy'olabaawo esembyayo 711 asobole okubeera nga akutaasa. Mu ngeri y'emu muganda wange njagala kubeera nga ntumirako Mama Kevin kutumiddeko, Emily nkutumidde, njagala kubeera nga ntumirako abantu William mu America, njagala tumirako buli munna Uganda wenna wooli. Baganda bange mbatumiddeko, mwebale nnyo okubeera nga muwuliriza, mwebale nnyo okubeera nga mugoberera. Nsaba Lugaba nnyini byonna abankuumire mubeere bulungi. So Your Excellency and the leadership and the media fraternity that is always here with us, with a lot of honor, with a lot of pride, with a lot of confidence, because this is a very major triple milestone. Kiriza Obaganda tutambula tusimbudde ddala kakati nsaba okutwala ekiseekyo okwanyiriza President of the Republic of Uganda. The different clans want to own you. The different institutions want to own you. Here I present to speak to us the independent, the most learned, the most inspirational, the one and only, Obini, Ngobi, Musiguzi, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Hati Swaibu. Oli live ku Map Media TV nange run the transporter speech present kati yeddako sharing video eno wolanga wanishifanya tested ategena ali live ku YouTube Map Media TV. Tumwane ekitiibwa naye muzikiriza omulundi omulala mbasabe tuddemu tuyimirire tumwane ekitiibwa mu Uganda. Mwoyo gwe Mukama ag'omuzimirembe banaye mwetulire. Kabogo mbadde mbyogera mu Luzungu naye buli omu kufa asobola omwogerako ebintu bingi nnyo Kabogo, naye muzikirize nange mbajukize nti Kabogo abadde n'empisa ez'enjawulo. Kabogo abadde ne bizinesi ey'enjawulo. Kabogo yeewandiika yekka, yatereka mu struggle. Twali Kyaddondo olunaku lwe najja neneesimbawo nga simumanyi tamanyi, weera ayinza okuba yali amanyi, naye kutunna emabega nga tuba ku nomination bwekyeko bye nali manyi nga ndaba omusajja omuwanvu muddugavu ayambadde na suuti ya black. Samutegera nasooka mweraliikirira ne tuyitayo nagye twayita mu nsiko mu makubo ag'ettaka tugenda okutuuka olw'eggulu ng'ayeruse n'okweruka nga yina enfufu emujjudde. Kwe kumuyita ne mbuuza nti naye gwani, naneyanjulira nanambulira n'ensonga lwaki azze okweyungako. Yategeeza nti naye alina ebimuluma ng'omuntu, ate ebimuluma ku lw'abantu be n'okusingira ddala ebimuluma ku lw'eggwanga lye, era ng'alowooza nti okujja okuofalinga security naye yeyinza okuba contribution ye ku struggle etereza eggwanga lyaffe. Kabogo twagenda maaso nga tukolagana naye olw'empisa ze n'olw'ekyenjawulo kyali aleeta. Era wano twali tutandika People Power Movement, Kabogo yajja neyedeployinga awo nga tewali na gate naye naafuuka gate man. Ffenna tulina enkwatagana gye tubadde tukwatagana naye ng'abantu ne tujja kukkiriza ffenna nti ekintu kitwogera ku Kabogo abadde ne discipline ey'enjawulo. Tujja kumusuba nnyo, tumusabire Mukama mumuze emirembe, naye ekyobugagga kye tusobola okukola okugenda mu maaso n'okulwanirira ebyo Kabogo bye yali asinga okulwanirira, kuba engeri yokka gye tusobola okukonfaminga nti tumwagala era tumwenyumirizamu. Basebe ne bannyabo, wano mbadde mbagamba mu Luzungu nti
yasooka kubeera geto eno yali hangout obanga bakyali bafa bagego bakasiba babakanika bakanikirawo bugaali ne piki zaabwe ba artisti abaza okupanda n'abalala era bwe twatandika people power wano bwe twasooka okusa amakanda gaffe twasooka kutransforminga abo abaaliwo ababanda abaaliwo abamu balaba tebakyalina malaasi abalamu balaba bakyusa entambula bakyusa n'empisa bwe twatandikirako bannaffe wano bwe twasinziira era katonda olw'ekisa kye n'okukola kwammwe naddala abakulembeze baffe abaka ba paliamenti n'abalala twasobola okufuna ekitebe ekipya naye era twakola okusalawo nti wano tusigazeewo ng'entandikwa yaffe ate tutransformingewo tufulewo ebbanguliro oba essomero ery'obukulembeze ekirowoozo ekyo tubadde nga tukizimba ebbanga lyonna twebaza katonda nti olunaku lwaleero atusobozeseza okukituukako kasero ne banyabo kyakitiibwa nnyo okulaba nti olwaleero tuli mu kugulawo essomero lyaffe lino si just essomero wabula akabonero ak'essuubi lye tulina era lye tulina okwongera okussa mu bantu essuubi ery'okukyusa eggwanga lyaffe olunaku lwaleero tulina essuubi titugenda kusobola okuwa abakulembeze baffe abaliwo kati n'ab'ebiseera ebijja maaso obusobozi obw'okumanya si byafaayo byokka eby'eggwanga lyaffe naye eggwanga lyaffe lyajja litya okubeera bwe liti era mbeera ki ezirisobozeseza okufuuka bwe liti n'okusingira ddala ki kyetusobola okukola okulifuula eggwanga ffe lyetwagala okubeeramu nga tuliyita ewaka ewaffe twagala okutumbula entegeera y'abannayuganda naddala abakulembeze baffe ku bigendererwa byaffe missoni ki gye tuliko kyekyatuyingiza mu bintu bino people power kitegeeza ki NUP kitegeeza ki era bo bayingiriramu wa twagala oluvannyuma lw'omuntu okusoma mu lusomero lino ng'asobola okuyingirira wonna ku mukolo gwonna mu bantu bonna baabalimu n'abanyonyola enono yaffe n'abanyonyola ti people power kye kino bimulaba tulwanira bye bino era ffe bano twagala nnyo nga tuyita mu kuyigiriza abakulembeze baffe okufuna abakulembeze ab'omugigi omupya nga tebamanyi bumanya byabufuzi baleme kenkuka bukenkusi mu byabufuzi wabula tufuna abakulembeze abalina n'ensa abalina n'obuntubulamu abakulembeze abeesimba bannange baganda bange ne basseruganda mwonna mwonna tuguddewo essomero lino mu kaseera akakulu ennyo byafaayo bya uganda mwena mujjukira tuwabeerangawo essomo lye bayita political education ng'era abayizi n'abatandika obutandisi basobola okumanya ebikwata ku ggwanga lyabwe naye kubanga gavumenti ya Mwami Museveni yagala nnyo okukumira abantu mu butamanya political education bamuweera masomero kale n'essomero lino kwe kulinga okusonda kwaffe nga NUP era eggwanga lyaffe okujjuza eryo ebbanga eyo gaapu ebaddeyo ey'obutamanya era tulina essuubi nti essomero lino terijja kusomesa busomesa bantu wabula lijja kuteekawo ennono eyo kireetere n'abantu abalala si abali wano bokka ne n'ebibiina ebirala byonna ne mu nteekateeka endala zonna zonna okuyigiriza abannayuganda abanaaba mu nteekateeka ezo ebikwata ku ggwanga lyabwe naki ekituufu okukola ki ekikyamu ekirina obutamu bwe tuba nga tuli mu kkubo lyaffe ery'okugenda mu uganda empya tulina okubeera nga kampasi obanga endagiro gye tugoberera yennono yaffe ey'obwerufu ey'obwesimbu n'ey'okubeera servant leader oba omukulembeze omuweereza so si omukulembeze boss so tulina essuubi nga ssebo ne bannyabo tibwe tujja bifuna mu ssomero lino era bannaffe abanaaba bavudde mu ssomero lino bajja kuba nga basobola otukiikirira era nga basobola okuba ba ambasada baffe owa NUP alabikirawo mu bikolwa ne mu njogera ebyo tetwagala biteebereza buteebereza wabula twagala tubiyigirize bannaffe
n'oyo atuuka n'ava ku mulamwa gwaffe nga tasobola kwekanga oba kwebuzaabuza. Mulabye abakulembeze bangi naddala bakansala bagamba omanyize n'abadde siinawe simanyi byakukola. Kaakati twaga tubayigiriza ekyokukola. Ogende eri abantu weebuzeebuze nti obadde tomanyi kyakukola nga bamanyi wayigirizibwa, olwo bakusabule gw'olimanya kyolerawo. Twagala basebo ne banyabo abakulembeze okubayigiriza okusimba ekkuuli, okuzimbira ekkuuli erikyamu, obulyake, obubbi, okwegwanyiza, obulimba n'obutali bwensimbu. Ebyo byonna byonna twagala tubayigirize wabeewo nga tewali ayinza kwekwasa teyabiyiga. Abakulembeze baffe naddala abato balina obusobozi bungi nnyo, beetaaga just kubako obufuufu. Tulina essuubi nti essomero lijja bakubako akafuufu. Mugende nammwe nga muvimbira ddala ng'abakulembeze temusanyu kuba mujja kuba mu bafuuzi. Tulina okulwanyisa kaweefube ow'okudongowaza bannayuganda n'okubakumira mu nzikiza. Mumanyi bulungi nnyo era tukibagambyeko, Che Guevara yatugamba nti omulimu gwa revolutionary ogusooka kwe kwebuuza, kwe kubuuka, kwe kugulawo obwongo bwo. Omulimu gwe ogusooka Selector David nga tonnakola kintu kyonna kwe kumanya. Bw'oba totegedde oba ofuuse ekizibu eri eggwanga. Che Guevara oyo yatuleetera bereti yaffe gye tweyagaliramu ekituyigiriza. Kyolina okusooka okukola nga tonnayambala na bereti, olina okumanya kyowagira okigiwa okimanyi. Era betukkiririzaamu nga Thomas Sankara yatugamba nti abalabe b'abantu beebo ababakumira mu butamanya. Nero essomero liriwo okulwanyisa butamanya. Omusajja gwe bayita Steve Biko yali ow'amaanyi n'okusinga bamandera era bamutemulira mu kkomera. Yagamba ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi ekibeera mu mikono nga kiri mikono gy'oyo anyigiriza abantu bw'obwongo bwabo bwe banyigiriza. Kasita akutte naye kasita omuggyako obwongo bwo aba talina kyakugamba. Era ne Malcolm X bwe tukkiririzaamu ennyo yatugamba okuyiga oba okusoma, okuyiga ye passport ekutwala mu biseera eby'omu maaso, kubanga olunaku olw'enkya lwabo abalutegekedde leero. Basebo ne bannyabo enkya bulina okukya, oba twagala oba tetwagala. Twagala lukye nga tweteeseteese nga tumanyi. Tulina essuubi baganda bange timujja kukozesa guno omukisa. Njagala nnyo ba encouraginga Secretary General waffe akinnyonnyodde naye muzikirize nnyongere nkittanyi nti mulina essomero abantu tujja basomesa mu nnimi zaabwe zennyini. Wabaddewo obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera oluzungu n'ayogera ebikozi mulowooza nti yategeera. Eyo endowooza tulina ogikyusa. Oluzungu tekitegeeza magezi. Abantu baffe abo bategeera wadde tebaasoma luzungu bategeera nnyo. Kati twagala tubasomese mu lulimi lwabwe. Omusoga omusomese mu Lusoga, Omuganda omusomese mu Luganda. Tulina ne plan eintroducing Oluswayiri nalwo mulumanye. Naye n'oluzungu era nalwo tujja tubayigiriza kuba nalwo twagala mulwogere. Naye twagala tubannyonnyole baganda bange ekimu ku byansinga okunchalenjinga n'okundeetera okuyingira mu bukulembeze kwe kumanya ebintu bye nali mbuusa amaaso. Naye ate bwe nagenda mu law school okusoma obwaloya nga byenvaayo nabyo abo balewusi bwe bamaze otusomesa nga nzija n'embisomesa ababanda bange wano. Era oyo edi mutweroya mulamba ebiseeseebiroya mulamba. So twagala bye tumanyi byonna Ssenyonyi byayize ku LDC ajja abibasomese mu kibuga kye mugiwa fit. Lubongo yabyasome Harvard ajja abibasomese mu Luganda oba mu Lunyankole. Mubeere nga mumanyi. Twagala kibayambe okumanya nti Uganda nsi yammwe. Bwe mumanyi okumanya nti mumala okumanya nti Uganda nsi yammwe, mumanye nti ebakakatako tewali mulala agenda gibakyusiza okujjako mmwe. Ebyo byonna byonna tujja bisoma wano. Era njagala obbasabwe bwe mumala obisoma ate nammwe mugende mubisomesa abalala. Kuba na Uganda tebajja kujja wano bonna bonna. Twagala okujjawo olwo olutimbe lwe batutaddeko olw'obutamanya n'otululwanyise. Era tujja kikola basebo ne bannyabo nga Mukama ye mubeezi waffe.
twagala betuyiga wano oba guno mulama gutandise wano gusuke Kamwokya gusuke ne Kampala kugende wala eyo yonna yonna so that ne bwe baba batulumbye wano nga bwe batera okukola tubasobola tusitopinga. So eno yentandikwa n'ensi yenkomerero. Twagala okubakunga mwenna mukyettanire omukisa guno mugukozese mumwakisobozesa okuteekawo lino essomero mulikozese libayambe mwekalijinge ne bannammwe balikozese. Mbawagulu basebo ne bannyabo nga mbakakasa ti bwe tunaaba tuguddewo obwongo bwaffe ne tubeera intentional ne tukikola kagenderere okumanya buli kimu kye tugenda okumanya, tugenda kubeera omugigi ogutasoboka. Tugenda kubeera omugigi ogutasoboka. Bajja kuba tebasobola kusiruwaza, bajja kuba tebasobola kubuzaabuza. Ate twagala tulisome mu very simple terms o understanding kiki ekigenda maaso mu parliament. Bwabakola budget bagikola mu process ki, ekunyigirawa ekwatirako wa. Tuli basanyufu nti ne wano wetutuuse bannayuganda bangi nnyo ebyobufuzi bw'eggwanga lyabwe kati babidiginga. Tukyasobola basa ku Arsenal na Man U. Baagala kumanya esente zaffe ze basolozaamu zikola ki, omusolo gwe baleese ogwa efris kugiyamba gutya sente ze bajjeemu zikola zitya. Abaffe ziri sente ze babbe bulijjo zaffe bulijjo si zaabwe. So twagala ebintu bwe bityo bibayambe nammwe okumanya nti Uganda yammwe temuli bagoberezi nedda, yemmwe musasula omusolo, yemmwe bannannyini Uganda, naddala mmwe omugigi omuto. Tulina essuubi nti ekyo kijja bawa confidence mwenyigire mu byobufuzi by'eggwanga lyammwe kubanga lino eggwanga lyammwe. Twagala mumanye constitutional rights zammwe ne civic duties zammwe. Twagala mumanye eddembe eribaweebwa, obuyinza obwebawa bwa constitution obaweebwa ssemateeka. Naye tebukomaawo, bwe mumala okuweebwa obuyinza n'eddembe ate muweebwa n'omulimu gwe bayita civic duty. Twagala mugu understanding ate muyigirize n'abalala. Bwe tunagenda bwe tubasebo ne bannyabo tujja kuwangula, naye tujja kuwangula buwanguzi. Kuba misheni yaffe si yakujja kubujja dictator. Twagala banayita mu ssomero lino bamanye nti okujjako dictator ku bukulembeze eyo step just yesooka. Tulina omulimu ogw'okutereza ensi eno tugifuule ensi eyeeyagalwamu abaana baffe n'abazzukulu. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo okumpuliriza omukama abantu b'emikisa. Oli live ku Map Media TV nange Rwanda Transporter. People power, our power. Thank you very much, people power. Our power. Thank you very much, and the president will take leave with the leaders. You most welcome all of you. God bless you. And we want to congratulate Achileo. Achileo has graduated in leadership in the United States through master class. Thank you very much, Achileo. Yes, nkubaza nnyo omulabi omulungi abadde yakumidde ku Map Media TV amanya eddoboozi mpitibwa Rwanda Transporter. Olwaleero badde lwakugulawo essomero oboneka mu kya nnaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2024. Mbagala nnyo mbagalagala okweko ate nate olundi mukama akuume. Mubalabe abasoose okuyitawo abo tugenda batendeka naddala mu bukulembeze mu different aspects ez'obukulembeze. Leema eyokusatu y'abakulembeze abalondebwa oba basuubira okulondebwa, elected leaders.
era abo newankubadde bakulembeze naye beetaaga skills, beetaaga bumanyirivu mu bye bakola. Ogenda kwesanga oli akola mu local governments naye nga yeetaaga kuyisibwa mu mateeka agakwatagana ne local governments. Ogenda kwesanga naffe nga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo tugenda kubeera ne facilitators abava mu bitundu eby'enjawulo abasobola okututendeka ne batubangula mu bukulembeze. Mu bwe tugenda okusoma tulina NUP ideology oba ennono ya NUP, ennono yaffe nga NUP. Tugenda kusoma ebyafaayo bya Uganda okufiira ddala mu 1894 okutuuka olunaku lwa leero. Abantu baffe bategeezebwe Uganda etambula etya ne Africa okutwaliza wamu. Tugenda kwebuuza ekizibu kya Uganda yaani oba kiki? Lwaki Uganda? For example, yes, tumanyi ffenna nti tabu ya Uganda kati ye Museveni. Naye twagala tutegeere ate bannayuganda bo lwaki ku ssaawa zino tetuvaayo ffenna ne tusobola okukola ki okugyako ekyo ekizibu. So tulina okulaba ekizibu kya Uganda ki. Bwe tugamba tugenda kuzimba Uganda empya tugenda kizimba tutya? Eyo nayo ligenda kwesomo. Tugenda kuyiga modern economics, ebyenfuna y'eggwanga n'ebirala bwe bityo. Tugenda kuyigiriza abantu ku ddembe ly'obuntu. Oli akimanyi nti nina eddembe lyange naye kiba kikulu nnyo n'ategeera eddembe lyange bwe likoma obuvunaanyizibwa bwange buli luddawa, ate oli bw'atyobola eddembe lyange options ki zesobola okukozesa okumuzoganya. Tugenda kuyigiriza communication, ebyempuliziganya, abantu boogera batya, olina okweyisa otya ng'omukulembeze. Tugenda kusoma obukulembeze obw'ebitongole kubanga ffe gavumenti eddako era abali wano pulezidenti bw'aba ng'akikutemu abamu bagenda kubeera baminisita abalala nga bakulembera ebitongole n'ebirala. Ndaba oli futusoti oli agamba nti ayagala kubeera DPC naye ne bw'obeera DPC kiba kikulu n'omanya nti abo ogenda kukwasaganya ofiisi yo. Twagala kubangulwa butya abantu ab'enjawulo mu nsi yonna yonna bwe basobodde okukyusa obukulembeze nga bayitira mu makubo ag'enjawulo, agamu agali peaceful, agamu oli agatali peaceful. Tunyomere lwaki twagala lino ekkubo oba liri, naye zonna zigenda kubeera interactive nga bwe mulabe klasi y'omulamuzi Zedriga olunaku lwa leero. Tugenda kusomesa local governments oba gavumenti ez'ebitundu n'okwebuuza ebibuuzo ebiri serious. Obukulembeze obuli okusobola ate obutereeza okusobola okutuusa obuweereza eri abantu baffe. Tugenda kuyigiriza ku byokulonda, amateeka agabifuga n'ebirala bwe bityo. Twogere conflict management. Abantu baffe bati balina obutakwatagana tusobola tutya okubugonzoola okulugyako. Finally, tugenda kuyigirizibwa oba kuyigiriza ku nsonga ya balance. Butya okusobola okubalansinga wakati w'emirimu egyaffe egya bulijjo ne struggle ne family, okumakinga sure nga byonna byonna bitambula. Oli n'atabeera ku side emu ebirala nga tebitambula. Era mbadde kutuuta weekend eno ng'abantu batendereza pulezidenti waffe kuba nti asobola okufuna obudde obukwasaganya gya struggle ne family n'akikwasaganya mubalabye eyo. So tugenda ku having discussions ezo how to balance family struggle and other aspects yaffe. Ng'ogyeko ekyo njekwedde ku kyokuba nti tugenda maaso n'okuwandiisa bamemba baffe mu ggwanga lyonna, era twayongezaayo nsalasala gye twali tutaddewo ey'okulaba nga tugenda maaso n'okuwandiisa abantu baffe. Tugenda kgenda mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo e Karamoja, Lango n'awalala nga tulonkinga registration, naye twebaza bannayuganda abavuddeyo mu bungi ne bafuna cards za National Unity Platform. N'ebigambo ebyo let me invite the law will invite our Deputy President to invite the President.
Thank you, Bwana Secretary General. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. President, allow me to very briefly take note of the leaders who are here. I'm deliberate about that because the leaders are going to be students here at the NUP School of Leadership, because all of us are going to keep learning. The leaders will also be facilitators along the way, and so it's good to see them here. Let me request all MPs, for starters, I'll keep going all the way. MPs who are here, please stand. Now we are student Malava. I want to appreciate all of you for coming. Please keep coming when we call on you to come and we learn together. When we call on you to come and facilitate a particular topic. Some of you are good in particular fields. The courses that or the units that the SG has talked about, they are not infinite. We shall keep expounding because the needs are many. You know, I was, for example, having a chat with Honorable Kaya Christine, who is very passionate about climate and environment. Maybe at some point we shall ask her to help us facilitate a unit in that direction, because that's very important. Mama Wakiso here in Gore is very passionate about local government, so we'll see how we keep expounding. Honorable Flavia here, who has just returned from maternity leave, want to welcome you back. She's very passionate about women and gender issues. And so, as you come to sit in class and learn, we shall also be asking some of you to facilitate some courses. Ron Patrick Samba from Kasanda, thank you for coming. Honorable Kalwanga, David Busuju, Honorable Aloysius Mukasa, Honorable Amanga Avuga Diki, Wakampala Paka Masaka, Jambi Twigirize Benavyo, Honorable Goret Namuga from Mawokola, thank you for coming. Honorable Alan Mayanja Semunia from Nakaseke, he's the Vice Chairperson of Kosase. Omsao David Simu Kenya. Leo msawa nyandala. Ate polisi ya Muganda. Karibu msawa Muganda banyo ndewe. From Makinde Sabagabo all the way from Mukono Council. I was telling her that maybe at some point she will need to help us with some administrative law-related issues. Honorable Hanifa Nahukera, thank you for coming. Honorable Susan Mugabi Nakaziba from Muvuma, already introduced Mama Wakiso, and Honorable Kaya from Chibuga. Dr. Christine Diwalana from Mukoma Nsimbi. These things we're involved in. At some point we'll need to do some first aid. There's need for some very quick first aid. So maybe she will assist us in that regard. A very able Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabada from Mutambala. Honorable Zake Francis. From Kampala, Honorable Shamin Malende, the District Woman Representative from Kampala. Honorable Mwada Kunyinji, Chadodo East. Mfutu Soja. Honorable Derek Nyeko from Makindye East. I kept teasing this man. Yangira politics guy. Namba jagira gamufanana. They are running in government betulina. Honorable Sibwa Najifuma County MP. Let me request LC5 chairpersons who are here to kindly stand. And the vice chairperson. Ajat from BG. Oh, you came with your vice. This gentleman here, I think the time he became district chairperson of BG. Do you mind me asking how old you were? How old were you? 28. Mani, Alambaro was at a but he became district chairperson of BG.
at 28 years. Tuswaza. And the deputy is a woman, Honorable Nachirija. Thank you for serving the people of Bigi. Keep serving. Mayors who are here, kindly stand. I am taking note of them so that Bumano Jinga Kirasi, tuwajukiza nti sebu nyawo, tuwajugule somero lyaffe waliwo era ne weeyama okujja mu kirasi, ng'ono Jinga Kirasi. The mayors are several. Na ninanyo wano kuva wali Makindye, Alhaji Mulyanyama Nganda Ali musajja wa filimu oluusi olusinkane yatunyumiza filimu z'ekibanda ate njogere nti namukuba kiki namusamba naye nga meya waffe from Makindye all the way from Kira. Kira is a very interesting area. Ina ebizibu bingi, ina n'ebirungi bingi, but we trust that you are Katimusekachi, our mayor from Kira. Thank you for joining us. Era n'emikono agizinze bw'ati kuba musajja mukozi. The Honorable Florence Namayanja from Masaka. People power. Masaka has spoken. Meya Kasolo okuva ejjinja eyo sebo tukwagala mu kirasi oli wali oyiga oluganda olumanyi tetuyigiza mu lusoga naye oluganda olwigi n'oluzungu olwigi aye baba ojje mu kirasi. Honorable Zaki Mberaze from Lubaga, Honorable Paul Mugambe from Nakawa, katandikire emabega waliwo n'ebirala bitulina okuyiga. People who are talented in various ways, there's a lot we can learn from them. Some get to even communicate in a more artistic manner. Mbere muzegeto zange basogera muzungu kati mali no communicate nga mu ngeri y'enjawulo, so we need to keep learning these things. So Mayor Walukaga, Tengera Town Council nga bwayiga era naye ajja kubaako ebyatuyigiriza. Mayor Mwanje kadde waffe oyo naye tuwigirako bingi nnyo. Sebo nga otula mu kirasi okuyiga tujja kusaba kiseera ebyo naffe otuyigirizeeyo kusibe waawo. Yes, abali ku Media TV wolaba nga wanene ekifaananyi ekiteredde ate genda ku YouTube kuba kiri kalanda genda ku YouTube ya Media TV era oba tonabasubscribinga osobola osubscribinga oba tonabakusubscribinga ku Map Media TV amasobola subscribinge ona ekifaananyi oba olaba kikuzoganya abantu okuva mu ggwanga ne mawanga amalala gonna recently. In Namugongo, Mayor Kuvekuma, Honorable Chasa, sorry. Okay, those are mayors. Councillors who are here and speakers, stand, we recognize you at once.